Abawuzi b'eggwanga abasoba mu 50 bakungaanidde ku kidiba kya Green Hill Academy olwaleero okwenyigira mu kutendekebwa okusookedde eddala mu ggwanga okw'omuzannyo gwa water polo. Omuzannyo guno gwe gumu ku mizannyo 16 egizannyibwa mu mpaka za Olympics. Ekibiina ekiteekateeka omuzannyo gw'okuwuga mu ggwanga kikiwumya omutwe mu nteekateeka ez'okutandikawo omuzannyo guno mu Uganda. Era tusuubira nti Uganda egenda kuba eyeetaba mu muzannyo gwa water polo mu maaso gye tugenda. Era tulina omusonyo ogwa fina gugenda kutandika mu December. Era tulabe abakooki tubatendeka bagende mu masomero ne mu clubs oguno omuzannyo gwa water polo gukulakulanye mu Uganda. America ne Serbia ge mawanga agawangula empaka za water polo mu mpaka za Olympics ez'omwaka oguwedde. Ebyo nga biri bityo abawuzi n'abazadde ba Seals Swim Club olwaleero bagabidde abantu abateesobola mu bitundu by'e Namuwongo ebirabo bya Christmas. Famire 16 baziwadde ebintu ebyeyambisibwa awaka ssaako n'engoye. Twakola katuyite initiative eno twagiyita Namuwongo Community Initiative nga kyo tunoonya kufuna engeri y'abaana baffe ne family zaabwe ezyenoonyanonyamu ne baddayo ne bawa abalala abatalina bye balina batalina opportunity bo ze balina. Bano era bagamba nti kino baakukikolanga buli mwaka okusobola okugabananga essanyu lya Ssekukkulu ne bakateeyamba. Sam Mpoza, NTV.